Munche baliko mwenna kyemuwangalira kansubire muli bulungi. Kati waliwo yangambye mbu temusobola kukola mugende ku Google yammwe kati nga wolaba eno Google wano wolaba Google. Abamu mulina Chrome mugende awo ku Google oba ng'olina akasimuko osobola ogenda awo owandiikemu ekigambo World English Institute okisaakingeko. W'okisaakinga eno gundi si app. It is just a website ogendeko kiliikingeko. W'okiliikingako bigenda kuleetera ebintu olaba ekyo ekigambo World English Institute free lessons ogende okiliikingeko. W'okiliikingako bagenda kuleetera ebintu bino wammanga oba okitegeera biibyawo. Kati nze already ninamu email nagira dda kati bakuleetera ebigambo bineno study on the website at your own pace. You will have your own teacher. Absolutely no cost. Tekikostinga kintu na kimu era tolina kyofuna. Kati tolina kyosasula kati genda wano ogambe sign up. Genda awo ogambe sign up. Kati olaba ebintu bye bakuwadde wano eno bye bakuteereddemu. Kati oli student, please complete the form below to receive your English lessons. Kati olaba teekamu amannya go. Kati ndowooza mulaba ntaddemu amannya gaago ne nteekamu amannya kati w'ogenda wano eno kati ku nation oyinza oteekawo Uganda nze just maze gateekawo kati osobola okugamba province oba region osobola oteekawo Uganda oba okitegeera kati n'ogenda wano eno n'oteekawo email gy'oyagala email yo ate making sure nti wano w'oteekawo amannya bwe gati oteekawo amannya gennyini agago oba okitegeera kati genda wano ku email nsuubira mwena zi email teekawo kati katugeze tuteekewo email bweti teekawo email gy'oyagala @gmail.com. Kati olaba tutaddemu wano eno olaba erinnya lyo otaddemu ne wano otaddewo erinnya lyo personal name oba first name ly'erinnya lyo ery'eddiini ly'oba oteekamu kati wano eno gundi erinnya lyo family name oba last name teekamu erinnya ly'egganda kati wano ogende oteekemu ensi yo oba osobola oteekamu Uganda ne wano n'oteekawo state oyinza oteekawo nayo Kampala oba Uganda kati wano eno n'ogenda n'oteekawo email yo n'ocreatinga password oba ogiddemu oyinza okubanga eno email gy'okozesa kubanga eno email erina okubeera nga ekola bulungi such that bwe bakuweereza certificate yo ejja ku email eno ne keeping address yo manyanga password yo kansuubire mwenna sigenda bijjuzaamu kubanga already nze ndi registered mbadde mbawaako example kati w'omalaawo n'okola ki w'omala okugira wano eno ng'omaze oteekamu password ng'ogenda wano eno ng'ogamba submit registration kati ogenda tandika ofuna classes buli lunaku ng'oyogera ne teacher wo through email. Bannange musubscribinge mulikinge nange mbeere nga nina amaanyi agaddamu babuulira ebintu bino eno mbaagala nnyo.